amawulire g'okukwata President Kyagulanyi Ssentamu gawaawazizza NUP n'abamuwagira amatu bizze bitya tuulokkalire bitandika biti. Olunaku olw'eggulo bwe yabadde Kawempe Mbogo wali kulaale eya Kanso Elias Nalukoola waliwo ebigambo bino bye yayogedde era ebigambo bino yabyogedde ku mukyala ameddwa nga Betty Kamya tuli omwe wabula ebigambo bino byanyiizizza abakulu mu nsonga ki bagamba mbu ebigambo bino yabikyusizza okusinziira ku bigambo ya Mwami Kyagulanyi n'ebigambo bye yataddeko ensi n'ebiwulira byabadde bye bino kaakati nno amawulire gakiraga nti ono essaawa yonna mbu agenda kukwatibwa ayitibwe ajje annyonnyole yabadde ategeeza bigambo ki bye bino tubiwulire nsosotole ensonga. Tuwulirize ebigambo ebya Betty Kamya omukozi wa Museveni njagala mukkirize nti n'essaawa enfu ebeera ntuufu emirundi ebiri olunaku. Njagala mukkirize nti bano abantu bamanyi amazima jasi beewuddisa. Njagala mumpe eddakiika bbiri nga musirise tewali adde akolola muwulirize ebigambo bino mala nnyongereza okwo. Betty Kamya njagala bakuteekeko. Bandaba era abampuliriza nze Betty Kamya tuli omwe era nkola nga kaliisoliiso wa gavumenti ya Uganda. Nze kwogera ku buli bwanguzi obulyake n'obukenuzi nga bino ye mulabe namunzisa abonyabonya bannayuganda. Mu malwaliro temuli ddagala na bikola ebyetaagisa si kuba gavumenti talina ssente wabula lwakuba ssente gavumenti beeziwa okugula eddagala bazeddiza ne bakola mu byabwe. Enguudo za Uganda zifuuse ekizibu ekizisa abakyala ku kkubo nga tebannatuuka mu ddwaliro. Ab'ebyokwerinda ba Uganda basula bubi ekyennyamiza. Emisaala gy'abakozi ba gavumenti giri wansi si lwakubanga gavumenti alina ssente zikola ku nsonga ezo naye lwakubanga abakungu ba gavumenti abawo ssente okukola ku nsonga ezo ssente bazigabana bannayuganda ne badooba. Kumpi buli nsonga yonna ekunyiga ng'ekwata ku buweereza bwa gavumenti bwesaanye okutuusaako kitwale nti lwanguzi bukenuzi bulyake na bulabbayi buyite obubbi obukutte ejjembe mu Uganda. Bannayuganda bambi muwa omusolo era eri gavumenti naye mufuna kitono nnyo mu musolo gwe muwa okugeraageranya ku kye mwandifunye lw'ababbi abali mu gavumenti abeegabula ssente zammwe. Gavumenti yaleeta enkola ez'okukulaakulanya abantu kinnoomu nga entandikwa bonna bagaggawale emyoga ne PDM naye era nga ssente bazibba ekiziŋŋamizza enkulaakulana mu ggwanga lino. Abantu ababba ssente nno mulooza nti babeera bangi baalubatu. Uganda eno erimu abantu obukadde 45 naye kwabo abantu nga 35 bokka be bakola mu gavumenti ate era ne kwabo abantu nga 10 ku buli 100 kwabo be batuuka ku lujjuliro era abasobola okwebegera ne baleka abangi nga bali okunkumuka oba basigaddewo. Kino kitegeeza nti ku bannayuganda abawera ddala obukadde 45 abakungu ba gavumenti 30.5 bokka be bagabana ebya Uganda. Kyenvudde nzija wano ku mukutu guno okubasoomooza bannayuganda bannange nga mbuuza nti mukkiriza abantu 30.5. Omukyalo oyo gw'owulidde era gw'olabye amayiddwa nga Betty Kamya tuli omwe kaakati ono ye kaliisoliiso wa gavumenti wabula ebigambo bino nsazewo mbikwe butereevu nnyo nga bwe yabyogera era ebigambo bino Mwami Kyagulanyi bye yabadde abyogerako talina muntu n'omu gwe yavumye okuggyako okubeera ng'ono yategeezezza nti Betty Namisango tuli omwe ebigambo bye yayogera abikkirira kubanga ono mukozi wa Mwami Museveni era ng'ono agamba nti obubbi obukudde ejjembe bwe buziŋŋamizza ensi Uganda
oba oliawo n'okubeera nga Uganda yasigalira emabega. Kaakati nno bano bagamba mbu ebigambo bino bye yayogedde alina okujja annyonnyole yabadde ategeeza ki. Bino byonna ebyayogeddwa oba oliawo tulyose ne tubeera nga tulina omukisa nti eyabyogera akolera mwami Museveni. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso eby'okuyita mwami Kyagulanyi okwennyonnyolako, laba omukyalo ono era olunaku olw'eggulo bwe yavuddeyo n'akawangamula mu maaso ga mwami Museveni nti abantu babbi abali mu gavumenti bennyini be babbi okutali muntu mulala yadde n'omu n'akatono. Kaakati n'omukyalo ono mu maaso ga Museveni yategeeza nti ne ssente mwami Museveni zazze ng'ayimba enkya n'eggulo eza PDM n'ezino eza development simanyi bikoze bitya, zonna ssente ezo be baziwa okuzigabira abantu bennyini ewatali muntu mulala ate be bazitwala era be bazibba. Kaakati nno ebigambo bino bifaanaganira ddala n'ebigambo biri ebya mwami Kyagulanyi bye yayogedde olunaku olw'okwosajjo. Kaakati ate era bikwatagana butereevu nnyo n'ebya Betty Kamya tuli omwe bye yayogera nti obubbi, obukenuzi, obulabbayi obukudde ejjembe mu Uganda bwe buziŋŋamiza ensi yaffe okubeera ng'eremererwa okubeera ng'egenda mu maaso. Kaakati nno kankusabe n'obuwombe fide no sooka ogimpere ekigalo kubanga bitwolekeddemu naawe obiwulira entandikwa yabyo tebadde nnyangu yadde n'akamu n'akatono. Kaakati ompya nja kukusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe gwe gwenkyukakyuka ogwa EKTV Media Uganda nange Eke Master mayoga w'omuzindalo. Omulongoosa omuluutansozi gwe ntambula naye avumula endwadde eza buli kkala era ng'onayambye abantu bangi gwe mukooneko bukoonyi omugambe nti EKTV ebisigadde obimulekere. Kuzayo ebintu bikyukamuuka ekisanja kino. Ebintu eby'obubbi bikendeezebweko taata. Abantu bakwate. Okay, kale ezo tata madde nsaba taata maliriza sijja kwogera bingi naye manyiri oba bananzita simanyi naye nsaba taata ngende mbuuzeeko ku maama eddakiika emu taata. kale njagala bafune contract yo ezo sente za groze mwogerako ye taata kati eza PDM ziri zitya? Ate ezo bazituuse bulala. Ezo ziri zitya? Ezo bazituuse taata bulala teziriiyo. Okujjako bazitwala mu bitundu ebirala ng'ewa Nabbanja mu bantu abakulu abakulembeze be batyatyako waliwo abafunye naye waliwo ebitundu nga tebafuniddeeko ddala muzeeyi. Waliwo abazibba? Sebo taata abo abazikulira bazitwala baziwa be baagala. Bani? Baziwa be baagala sebo. Baziwa be baagala? Yes sebo, buli muntu awandiika famire ye oleeta endaga muntu n'amugamba gw'oli luddawa leeta endaga muntu yo w'e Masaka afunira na Luweero. Naye okay kale muwandiike munfunire namba y'omukyalo oyo ayagala kubuuza ku maama jangu buuze ku maama. Maama taata neyanziza sebo. Naye yimirirako wala tomusiiga korona. Mama mwishina ndakuteze newe kishani mama. Mama kati okwagala okunyonyola bulungi. Kaakati nno ebigambo ebyo byogeddwa omukyala oyo muwagizi wa NRM wabula mwami Museveni yabuliddwa ansa yadde n'akamu gy'addamu mukyalo ono ku bigambo byayogedde n'ebibuuzo bye yamubuuzizza. Kati akatambi kano koolaba akatambi kano kanyonyola omukyalo ono kubanga mwenna mukimanyi nti gye tulaga kaakati abasajja baatandika okuwamba bannayuganda nga bababuzaawo n'okubeera nga babatulugunya mu ntulugunya eyo etali ya buntu. Kaakati no kampeni yatandise dda ey'okubeera nga tugenda mu maaso okulabisa abantu bano ne famire zaabwe. Kaakati nno nga boolaba eno ye famire omwana gy'aleese enkambwe ey'omukyala Prime Minister amayiddwa nga Nabbeti amayiddwa nga Prime Minister omukyalo ono Robina Nabbanja. Kaakati nno omukyalo ono aleese bwino
kuba oluganda bonna nga bw'olaba aro bwesonze okutandikira ku taata nadda ku maama nadda ku prime minister yennyini n'abantu abaana be beyazaala kaakati n'ebigambo bimaze okubeera nga biranda era nga kampeyini eno yatandikiddwa Fred Lumbuye n'abantu abalala ne bamwegattako kaakati nno Bwina atandise okubeera ng'ayiika ow'abantu bano njagala nnyo otuule owulirize era njagala olabe ebigambo bino kubanga ebigambo bino si byange bya bannayuganda abo balumirira ensi yaabwe bye baasazeewo ne beekolamu omulimu ne baga nti ekiba kibe okutulugunya n'okulinnya eddembe lya bannayuganda kususse kaakati abantu bano tubaanike era nga mu State House ampuliriza ebigambo si birungi byongedde okubeera nga biranda n'okubeera nga abantu kaakati bano bennyini abakolwako profile bagenze mu State House okusaba mwami Museveni mbw'ate abayambe ku nsonga zino kubanga emirimu gye bakola mirimu gye yaje batuma kati mu State House batandise dde okubeera nga basattira n'okubeera nga basala entotto butya babagenda okubeera nga bayimiriza ensonga eno etandise okubeera nga ekudde ejjembe ku government family eya Prime Minister ono Robina Nabbanja bamaze dde okubeera nga bajanika kyokka ne yafaana eddamulira gye basooka okwanika kati ebigambo bino nsaba onneegatteko osooka obiwulye bulambirira bwabyo okakase nti abantu tebatudde ate banyiivu ddala. Ono Nabbanja ayina abaana babiri mu bulamu bonna bawala omu ye Fatuma Nakasumba kitaabwe ye Hassan Musafiri gwe mbateereddawo mu kifaananyi taata we yali omugenzi John Kayiira era yafa ayina maama we yekka gwe bayita Nzere Mary Nakato gwe mbateereddawo mu kifaananyi era taata we yali mutunzi wangoye ku kyalo kyo kyennyini Kamuseenene gye yazaalibwa oyo Nakyala era ku kyalo ekyo kyennyini muganda we omu yafiira mu ddwaliro olw'okubanga ebikozesebwa bwe yali tebiriiwo yafa azaala era baafa abaana abalala 3 mu kitundu ekyo kyennyini bazaalibwa abaana 11 kati obusungu abaddenga na bungi eri abannayuganda abalina bazadde baabwe kubanga ye kitaawe yafa ate baganda be bazze bafa mu ngeri ezitategeerekeka. So, mu mbeera eno fenga abannayuganda abali eno abanyigirizibwa era we wakeera ku makya n'otugamba ebigambo bino. But we are fortunate that Kibalama was stressed. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Kiboga, Wakiso, and other places. Okay, kakati bwe mba mugamba nti John Bosco Kibalama was stressed and arrested. Ali ludda waffe kyetukubanja era kyetwagala okumanya. Obeerawo kawempe Nabbanja obeera kawempe tusobola okujjaawo woobeera twagala kumanya Kibalama naye ayina abaana nga gwe woyina omuzzukulu essaawa zino yazaalibwa omwaka oguwedde Fatuma yazaala omwana nga muzzukuluwo nga gwe wayagala omuzzukulu nga bw'oyagala bawalabo n'abaana ba Kibalama baagala kitaabwe si be batta kitaawo. Kaakati nno ebigambo maze okubeera ng'obiwulira era ng'obitegera mukwano gwange atugoberera ku mukutu ogw'enkyukakyuka kati bino byonna nga bigenda mu maaso njagala nnyo okimanye nti mwami Museveni okubeera ng'ali mu buyinza obwa gavumenti ya Uganda oba eggwanga Uganda ampuliriza terwali luto era kwali kusiitaana nnyo n'okwejojoba ng'akalula mu ggi okutuuka wano watuuse era okufutubbala ku bannayuganda okubaliisa akakanja okubatulugunya n'okubeera nga linyirya eddembe lyabwe ampuliriza omusajja ono yava wala era ebigambo biraga nti omusajja ono y'omu ku baali basinga okubeera abaavu abanaku balunkupe oba olyawo abankuseere mu gavumenti ezaaliko ezaavaako edda wabula ono yajja alanda mpola naweebwa n'ebifo ebya minisita oba olyawo yabeerako ne minisita wa security mu gavumenti eya Dr. Milton Obote kaakati noono tekyamumalira era ng'obukulembeze obw'okukulembera Uganda kyali kimuli ku mutwe era ono okuvumega yasuubiza naga nti kentuuka mu buyinza ngenda kubeera muntu wanjawulo nnyo sigenda kufaanagana bano bensanzeewo enkola eyange genda kubeera ndala nnyo eyekulaakulanya ensi okuuma eddembe ly'abantu n'okubeera ng'oba olyawo nkuuma constitution kaakati ono constitution bwe yatuuka yakagikyusa emirundi egisukka mu ena nga gyakyusa okutandikira gye yakyusiza ampuliriza n'akyusa ebisanja
n'abijjawo n'akyusa emyaka n'agijjawo kakati n'ebintu ebirala bingi byazze nga akyusa oba oliawo ebiri mu constitution ey'eggwanga Uganda wabula nga bannayuganda okuviira ddala emabega eyo mu myaka egy'enkaaga omusajja ono baali bamulaba naye nga baamuzira omusajja baamulabanga naye nga baamugaana era yagezaako n'okwesimbawo ye yasibira ddala ekkira mu myaka eyo egy'ekinaana kakati noono tekyamalira nga amaze okulaga nti demokulasiya tajja kuyitawo kalulu yasala okubeera nga akwata emmundu n'ayingira ensiko wabula mu kuyingira ensiko abantu bangi abaafa abantu bangi abattibwa abakwatiye mu kitundu kya miliyoni eya Uganda naddala mu bitundu ebyeruwero be baatugumbulwa be battibwa ne bafiirwa obulamu bwabwe kyokka nga ebitundu ebisinza okubeera nga tebikulaakulana era kyekyeruwero era nga bano bakyerira ddala enkuta oba oliawo nga era n'obwavu bafuumukako n'evvu kyokka nga bano bangi bafiirwa ebyabwe okwossa n'obulamu bwabwe era nga bano baasubizibwa ensi n'eggulu nga Mwami Museveni atuuse mu buyinza kakati ono bwe yatuuka bano yabeerabira butereevu nnyo nga bwomanyi nti atuusizza yeerabira embooge kakati ono yabasuula eyo yabeerabira wabula nga abantu baasigala banyiivu nnyo okuva olwo mpaka na kakati kyokka nga okuva eri emabega omusajja ono baali baamuzira era nga baamugaanira ddala okubeera nga afuuka omukulembeze kiki ekyamugaanisa lwaki baamugaana bye njagala nkutwale mu butereevu essaawa zino zennyini bwe mmala okubeera nga mbikutwalamu kakati nno ensonga obeere ng'ozitegeera jjukira nagamba nti ku mukutu gwaffe tukuwaga amawulire ag'omuntu wa wansi kati omulongo wase omuluutansozi yavumula bakafulu endwadde eza buli kkala era njaganye tusooke tugendewo omulongo ono bwe tuvaayo nkutwale butereevu ewa General Museveni. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda. Omulongo waswanga mu luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi kunyiye omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Nga tugenda mu mwaka gwa 2026 njagadde na bino ogende maaso n'okuba nti obimanya. Engeri bannayuganda gye baarejectingamu Museveni n'ekibiina kye ekya UPM mu kalwa k'omwaka 1998 kamu ku bululu obusinga okubeera famous mu byaffe by'eggwanga lino era nga bagamba nti eno yali turning point y'eggwanga Uganda akalulu k'omwaka 1998 bye mulaba kati ebisinga byasalibwawo akalulu ako ak'omwaka 1998 kati tugenda kuddayo tulabe engeri Yoweri Kaguta Museveni bannayuganda gye baagana okumulabawo bwe tulemwa kukiraba then tujja kulaba omulundi omulala vulugu yali mu kalulu k'omwaka 1998 yaleetera Yoweri Kaguta Museveni okuyingira ettale kati awo wetuli bwe bali tugoberera abali mu mawanga ag'enjawulo abali ku ddungu abagezaako okugoberera ebigenda maaso eno mu nsi yammwe amatoobuta gye mwaleka tubeebaza nnyo abali mu America Bungereza, South Africa, na buli woli wonna ng'otugoberera weebale nnyo. Tubagambye nti kaluka mwaka 2018 engeri Yoweri Kaguta Museveni gye baamuyisa obubi nga bwe byatambula ku mulundi ogwo kye ŋŋenda okutegeeza ate oluvannyuma tujja kulaba kaalimu okubba oba tekaalimu. Museveni yali mutuufu kugenda mu nsiko mu ttale oba nedda naye akalu kano kaaliwo ng'ennaku z'omwezi 10 n'ennaku z'omwezi nga 11 Desemba omwaka 1998 nkimanyi bangi kubagoberera wano mwali temuliiwo. Okulonda kuno atuliriza kwaddirira Idi Amin Dada yali agobeddwa mu buyinza nga wayiseewo omwaka gumu gwokka era kagenda okuggwa ng'ekibiina ekya UPC Uganda People's Congress kyali kya Milton Opeta Obote nga kiwangudde akalulu ako n'ebitundu 75 ku buli 100 era nekifuna kyawangula ebitundu 75 ku buli 100 ku bifo 126 mu palamenti y'eggwanga. Turnout oba omuwendo gw'abalonzi abeetaba mu kalulu k'omwaka 1998 baali ku bitundu 85 ku
buli 100. UPC eno eyawangula ya Peter Obote kyekibiina kyokka angoberera kyekibiina kyokka UPC ekyasobola okusimbawo ababaka 126 mu constituencies zonna. Uganda yina ebifo 126 mu parliament. UPC yokka yasobola okusimbawo ababaka mu bifo byonna. Waliwo candidate nga 17 abasobola okudda mu parliament y'eggwanga nga tebavuganyiziddwa. Abo nabatuliriza baali ba UPC. Opposition yagenda maaso n'okuwakanya ebyali bivudde mu kalulu. Era opposition groups eziwerako ne baforminga kye bayita National Resistance Army NRA wansi wa Yoweri Museveni ne batandika olutalo naye nga bawakanya ebyali bivudde mu kalulu ak'omwaka 1998. Olutalo ne balolonkinga ng'ennaku z'omwezi 6 February 1981. Y'ensonga lwaki nti bannabyafaayo bakkiriza nti akalulu k'omwaka 1998 yali turning point ey'ebyobufuzi by'eggwanga lino Uganda n'okutuusa olunaku olwaleero. It was a turning point. Ebibiina byali biina byokka ebyavuganya mu kalulu ako nga baali bakaayanira ebifo oba baali bavuganyiza ebifo 126 mu palamenti y'eggwanga. Ekibiina ekya Democratic Party kyalimu mu kalulu kano kyafuna obululu ebitundu 47 n'obutuntundu 13 ne bafuna ababaka 50 mu palamenti y'eggwanga DP. Uganda People's Congress UPC nefuna ababaka 75 ku buli 100. Kyokka nayo yafuna ebitundu 47 n'obutundutundu 7. Kati bwogenda ku percentage ku percentage on percentage DP yafuna ebitundu bingi okusinga UPC yawangula. Kubanga DP bakulaga nti yafuna ebitundu 47 n'obutundutundu 13. Obululu bwonna omugatti yafuna akakadde kamu mu emitwalo 96 mu 244. Naye nefuna ababaka 50 bokka. UPC yafuna ababaka 75 naye nga yo yali efunye obululu 1,996 mu 13,679. Obululu bwa DP bwali bungi okusinga obwa UPC. UPC nefuna 75 oli nga afunye 5 yamusinga obululu. Ezimu ku nsonga eziyinza okunyonyola kino kwe kuba nti UPC yalinayo ababaka 17 abajja mu palamenti nga tebavuganyiziddwako nako kaali kakodyo. Era ngenda basunsulira akalulu k'omwaka 1998 nga bwe kaatambula otegeere engeri UPC gye yakanyagamu. Amazima gali nti ekibiina kya UPC kyakakwatamu. Yoweri Kaguta Museveni okunyiga n'agenda mu nsiko yali mutuufu kubanga akalulu baakakwatamu. Kati ekibiina kya Yoweri Kaguta Museveni kitwagadde okutunuulira olwaleero, Uganda Patriotic Movement yafuna obululu omutwalo gumu byali emitwalo 17 mu 1,785 bye bitundu atuliriza bina byokka n'obutundutundu 12. Ebitundu bina byokka n'obutundutundu 12 ne bafuna omubaka omu ku 176. Bafuna omubaka omu bw'ati okuyingira parliament. Ekibiina ekya Conservative Party mu kalulu kyalimu ne kifuna obululu emitwalo 7 mu 1,181. Bwali bukula ekitundu kimu n'obutundutundu 68 ne bafuna 0. Mutoto atuliriza toto obululu emitwalo bwali obululu 4,000,000 mu emitwalo 17 mu 1,889 bwe bululu obwo. Naye mbagambye nti ekibiina kya Yoweri Kaguta Museveni tebakiisa bulungi yadde omulundi ogumu n'akatono. Ebintu tebyatambula nga baali basuubira. Yoweri Kaguta Museveni n'anyiiga nnyo era n'akkirira ensiko nga takkiriza byali bivudde mu kulonda. Kaakati mbategeezezza ne mbagamba
nti mu kulonda kw'omwaka 1998 abaali beesimbyewo oba ebibiina ebyobufuzi ebyaliwo byali biyayanira ebifo mu palamenti y'eggwanga 126 byebifo ebyali bigenda okuvuganyizibwako ebifo 176 ebibiina bisatu UPC, UPM, CP ne DP mu kulonda kwa 1998 but already UPC tugenda okuyingira mu kalulu baali balina ebifo 17 nga babiwangudde nga teri avuganyiza kati bw'okwata ebifo 17 n'obijja ku 126 kitegeeza byali bikendedde okitegeera ng'ekibiina kino kyeteeseteese bulungi DP okitegeera UPM ne CP bagenda okuyingira mu kalulu omusajja nga already akulembedde era vulugu gwe yakola Obote nga bwe ngeno bikubuulira mu biseera biri bino byenkubulya biyinza okuba byali tebisoboka ng'era boolaba waliwo ebijja okwogerebwa abali baawo nga Mwami Museveni avuddewo kakati NRM newankubadde rather UPM ya Museveni UPM Uganda Patriotic Movement eya Yoweri Kaguta Museveni w'ebiseera ebyo newankubadde ng'ebifo byali 126 ebyali ebyokuvuganyizibwako ekibiina kye kyasobola okusimbawo abantu baali 77 bokka mu constituencies 126 ezaali zivuganyizibwako UPM ya Museveni gye tutunuulidde yasobola kusimbawo abantu 77 bokka kakati kuba ne 77 UPM bwe yasimbawo eya Yoweri Kaguta Museveni nkubuulira engeri Museveni abantu gye bataamulabawo n'ekibiina kye ku 77 be yasimbawo okwetoola eggwanga yafunako omu yekka ye yawangula Only Crispus Kiyonga ow'e Kasese North Constituency ye yekka yasobola okweka nti awangula ku kaadi y'ekibiina ekya UPM katugambe nti kaadi ya UPM yalinga kekyeyokya mu biseera ebyo naye Kiyonga Crispus ye yekka eyasobola okugiwangulirako abasigadde 76 bonna baagwa Dr. Crispus Kiyonga ekasese yamambuka yafuna obululu omutwalo gumu 13,632 UPC yali emusimbyeko Adam Kisu n'afuna obululu omutwalo gumu 12,728 ebibiina ebirala ebya fielding aba candidates nga bwe nkugambye kwaliko UPC n'ekibiina kya DP ekya Paulo Kawanga Ssemwogerere kosa CP mu biseera ebyo yali ekulemberwa Mayanja Nkanji kati ng'oggyeko Kiyonga ababaka abasigadde ba contestant abasigadde 76 aba UPM eya Mwami Museveni baagwa n'enkoona n'enywa katandika okulaba constituencies nga bwe byali mu kitundu ekyambalala West Eriya Kategaya mukwano gwa Museveni okuva mu buto yesimbawo Eriya Kategaya tukahirwa yesimbawo n'afuna obululu 2471 munnakibiina kya UPC n'amuwangula baali bamuyita Rwabona Kagurusi n'afuna obululu 2,137 kitegeeza nti wano Mwami Museveni n'ekibiina kye babakuba bubi nnyo 2,117 owa UPM ya Museveni n'afuna 2471 gaali maziga mereere bw'otunuulira ebyali Soroti West ekibiina kya Museveni kyasimbawo Christopher Ebwangu Opio yafuna obululu 3,205 UPC n'ewangula ombaka waayo gwe yasimbawo yali Dennis Echowu n'afuna 3,331 kwegamba nti awo Mwami Museveni ne candidate we n'enkoona yanywa kakati bw'otunuulira ebyali Rukunjiri West UPM eya Museveni yayina Maama Mbabazi yaliko Ssaabaminisita eggwanga lino yayina Maama Mbabazi
akalulu kagenda okuggwa okitegeera akalulu kagenda okuggwa nga James Rwanyalale yalina n'oluganda ku Maama Mbabazi baali mu kalulu bonna mwaka 1998 yagenda okuggwa nga Maama Mbabazi alina obululu 147 James Rwanyalale gwe yalinaku oluganda ng'alina obululu 2,155 awo nawo Mwami Museveni ne kandidate we Maama Mbabazi baabayisa bubi nnyo ekitundu ekyo ekya Lukunjiri West Constituency. Tuli mwaka 1998 nkubuulira engeri Yoweri Kaguta Museveni n'ekibiina kye ekya UPM gye baabawangulamu n'enkoona n'enywa. Kati Lukunjiri Central UPM ya Museveni yalina GW Kangwaji yafuna obululu 3,178. UPC baali balina Kamulegeya yafuna obululu 2,155 baabayisa bubi era wano UPC newangulawo. Kati Lukunjiri East Museveni yalina candidate gwe baali balina Matthew Rukikaire yafuna 6,271. Muna DP gwe baali bayita Francis Kasura ye yawangula wano n'obululu 1,879. Nkubuulira Museveni bwe bamuyisa obubi ne basajja be mu kulonda kw'omwaka 1998 yinza omukugulu kw'omuno emboozi mu byafaayo mu mboozi mu kitundu eky'Rakai South Constituency Rakai South East mu kaseera kano yinza ogiyita Kyotera County okitegeera UPM baali balina George Kasirivu UPM ya Museveni ekibiina ekyo nga balina George Kasirivu yafuna obululu 147 bokka. Mpuliriza bulungi wana atulirizanga kati kino kitundu kyali kya Buganda. Ekibiina kya Museveni ekyotera County mu biseera biri nga bakiyita Rakai South East candidate gwe baali balina George Kasirivu yamanaginga mu constituency yonna obululu 147. Muna DP gwe baali bayita Andrew Ben Sengoba yafuna obululu 3,339. Tegaali mawulire malungi ne tugenda Rakai eyamambuka Rakai North Constituency Mwami Museveni yaleeta George Kinywa ono yafuna obululu 2,363. Okitegeera 2,363 bwe yagenda maaso n'okuba nti akola ki afuna. Muna DP gwe baali bayita Luku Kazinja n'agenda maaso n'okuba nti era yawangulawo. Kati Rakai Central constituency eno giyite Kochi essaawa eno Kochi County UPM yaye ina Haji Idrisa Kali Amaggwa ye yali candidate wa Museveni. Ono naye baamugaana kubanga afuna obululu 3,373 373 bokka. Era DP yewangula wano baali balina pleader nga bamuyita Mudirikati Katika Jira Mukasa yafuna obululu 2,182. Nkubuulira akalulu ka mwaka 1998 engeri gye kaayisaamu Mwami Museveni obubi ne bakandidate be. Kati mu kitundu eky'Empigi byali bwe biti UPM still baagiyisa bubi eya Museveni. Bakulu Mpagi candidate gwe baali basimbyewo mu Mpigi West yafuna obululu 940 bokka. DP yali alina Yafesi Sabiti n'afuna obululu 2,300 bwali 2,364. Mwami Museveni awonawo enkoona n'enywa. Empigi North West DP yali alina Evaristo Nyanzi yafuna obululu 4,225. Mwami Museveni yali aleese Isaac Sali Kironde
yafuna obululu 397 era bamuyisa bubi tegaali mawulire malungi. Mpigi North East Constituency Yoweri Kaguta Museveni yali alina Dr. Samson Kisekka. Dr. Samson Kisekka yafuna obululu 699 ate nga muna DP Pike Sengendo yafuna 3,472. Museveni n'ekibiina kye ne bamuwangula. Empigi Central candidate wa Museveni baali bamuyita Asad Lutale yafuna obululu 1575. DP yali alina Kafumbe Mukasa n'awangula n'emitwalo 2,986 ngabo byagenda mu maaso n'okuba nti bitambula. Okitegedde nkubuulira engeri bakandidate b'ekibiina ekya UPM bwe bagenda maaso n'okubeka nti bakola. Bakandidate b'ekibiina bwe bagenda maaso n'okuba nti bakola. Kakati ekitundu ekya Mbarara North Constituency, Mbarara North Constituency eno Museveni yennyini gye yagenda maaso n'okuba nti yeesimba. Mbarara North Constituency Museveni gye bamuwangulira kubanga yafuna obululu 1,12,747. Katugambe nti yagezaako. Mbarara North Museveni yennyini bamuwangula obululu 1,12,747 era yawangula yali Sam Kuteesa n'obululu 1,15,657. Sam Kuteesa yali wa kibiina ekya UPC mu biseera ebyo. Kakati ate ebintu engeri gye bikyuka mu kyewuunyisa nti akaseera kaatuuka nga Sam Kuteesa ate minisita mu gavumenti ya Museveni bwe yali awangudde mu kalulu ak'omwaka 1980. Kakati ne tugenda Empigi, tukyali Empigi South West. Museveni yafrontinga Fred Balike yafuna obululu 724. DP baali balina Pike Semwogerere n'afuna obululu 4,152. Mukono East UPM baali balina Robinson Wilson Kasozi yafuna obululu 657. Muna DP Lawrence Kabaale n'afuna obululu 2,676. Mukono West Constituency UPM ya Museveni nayo yasimbayo baali balina Ferdinand Kabuye n'afuna obululu 542. Kakati DP nefuna obululu 3,12,134. DP yali erina Peter Sebuufu. Mukono South Constituency UPM baali balina Kayitiro Binaayisa yafuna obululu 5,596. DP ng'erina Alphonse Ntale n'afuna obululu 2,833. Bodda mu kitundu ekya Mukono North West UPM yali erina Livingstone Kateregga. UPM ng'erina Livingstone Kateregga yafuna 407. DP ng'erina Ponsiano Mulema n'afuna 2,208 mwana mukamu. Kati nga tukyasimbye bwakati mu kitundu ekya Buganda DP yali ewangula nga bakandidate ba Museveni babakubira ddala hands down. Tebereza obululu 3,000 ku bululu 4. Mu bitundu ebya Ankole UPC yerisa Nkuuli Museveni gye yali ava okkakkana nga UPC muwangudde ne mu constituency yennyini eyiye eya Mbarara North Constituency. Mukono South East UPM basimbawo John Serwadda yafuna obululu 705. DP ng'erina Godfrey Kiwanuka Musisi n'afuna obululu 3,777. Ne tugenda Mubende y'Amambuka
Museveni yasimbawo Roda Kalema yafuna obululu 1,334. DP ng'erina JB Bosa nefuna obululu 1,784. Mubende West mu biseera ebyo Museveni yasimbawo Constantine Guwedde n'afuna 1,424. DP newangulayo yalina Sebastian Sebugwawo n'obululu 2,221. Kati Mubende South Constituency Yoweri Museveni n'ekibiina kye baasimbawo Wilson Lubega yafuna obululu 3,200 bwokka. DP ng'erina Abu Mayanja Kakyama nefuna obululu 3,326. Mubende South Constituency bwetu bweyali. Kati Mubende North East mu kaseera kano ye Mityana UPM baasimawo John Herbert Kizito nefuna obululu 1,265. naye nga munda DP gwe baali bayita Samuel Mugwisa yali awanguddewo n'obululu 1,197. Mpigi East UPM yaleeta Sam Kalega Njuba n'afuna 763. DP John Sonko n'awangula ne3,462. Tukutema atemera owulire bwe byali kalulu ka mwaka 1998 Yoweri Kaguta Museveni n'ekibiina kye ekya UPM nga bwe nkutegeezezzaako nti ebyaddala tebyatambula bulungi kumpi buli wamu baamuwangula ate bubi nnyo. Ne tweyongerayo Embarara South Museveni n'ekibiina kye ekya UPM baasimbawo Jackson Bwenji n'afuna obululu 10,393. DP yali erina Paulo Kavuma